Kadama TV twabaleeterako wano omuwala gwe bayita Fazira Nalwoga nga omuwala ono bamusiba ekyamusibisa tetunnakimanya ekituufu kye ekyamusibisa tetunnakimanya. Waliwo muganda we agezezzaako okubeera nga contactinga offices yatuweereza amaloboozi tugenda kuwulira bamuzzeemu batya aba office naye ng'okutemaatemamu kiri nti yagamba office yamuwadde ensonga nambulukufu yasibisa muganda we Nalwoga Fazira. Nalwoga Fazira ono tulina gundi gye twamukolako awo documentary oba twamukolerako video ne tulaga ebintu engeri gye byatambulamu ne muganda we n'ayogera kiki ekyagenda mu maaso naye paka kaakati tebannaba kubeera nga bafuna ensonga eyasibisa Nalwoga Fazira. Omuwala agezezzaako okubeera ng'asaba office ennamba ya mukama wa Fazira ayogereko naye agamba ennamba tannaba kugifuna. N'agezaako okwogera ne ba office abamutwalayo ne ba agents ne office eri n'eye Uganda naye agamba nti bamuboggoledde buboggolezi era bamugambye taddamu okuba ku nnamba yaabwe. So ekintu nga kino tekibeera kirungi lwa nsonga omuntu oyinza okulaba nga akuteeka ku pressure. Nsobola okuandastandinga omuntu oyinza okuboggolera omuntu tontawaanya nga olaba akulemeddeko naye tekibeera nti no nga ye aba ayagala kulemerako naye omutima gwa muganda we gubeera gumulumiriza okubeera nga ayina okubeera n'ayogera nammwe. So mba nsaba mubeere bagumiikiriza n'abawala nga bano oba n'abantu ababeera babanja abantu baabwe lwa nsonga mubeera musayininga contract abantu bano babawa abantu bano baba beesize. Omuntu n'akwata omwana we n'amukuwa kati omuntu akwata omwana we n'amukuwa oba muganda we n'amukuwa bwe wabeerawo ekintu kyonna naye abeera ku pressure. Kati pressure eyo gy'abeerako owaka oba mu beekika oba mu b'eŋŋanda naye gy'aba akuteekako kati gweoyinza okulaba nga kubira nnyo amasimu n'onyiiga ng'amaloboozi omugenda ogawuliriza naye tubeera tubasaba nti mubeera mulina okukwata ekintu kino mu buntu bulamu n'omanya nti oli yakwata omwana we muganda we anti we oba omuntu yenna n'abeera nga ayimiriddewo nga amuvunaanyizibwako. So buli kintu kyonna ekyapeninga mu family balina kubuuza oyo omuntu eyamuteekayo kyovula nga oluusi pressure ebeerawo. So Kadaama ono yagambye nti yacontactinze abantu ba office bwe bati bwe bamuzzeemu ng'abatadde ku pressure yali abadde abatadde ku pressure y'amaanyi nnyo. Eno ye message yasoose nga bamuddamu. Oyagala tukuddemu ki? Nakuweereza message ne nkugamba nti wanaabaawo ekitambule tujja babuulira. Bane mwagala tukole ki? Mukimanyi tuli Uganda. Mumulowooze eri tulina control y'amaanyi. Bw'baba tebanatuwa feedback office eri naffe era tuba tetulina information yonna ndala. Mumulowooza nti nno ffe tutudde butuuzi tewali kye tukola. Oba mumulowooza ffe twagala abeere mu kkomera. Bannaayi embeera gye tulimu mugimanyi ya COVID offices nsibe tebannazigulawo naffe ne Uganda tetukola tuli waka gye tukolera. Mpozi kansooke ntangaze ku kintu ekyo offices tezikyali nsibe offices zonna nzigule era bwe wabeerawo ensonga offices banzigule kuba jjukira kati nga bw'ogamba nti ono bamusiba already COVID yaliwo n'amakomera magule otegera. So ensonga ne babeera bagikubuuza gezaako okubeera ng'oli mukakkamu onyonyole omuntu ono kuba jjukira nti ye abeera ku pressure. Nkimanyi ayinza okubeera nga naye akutadde ku pressure kubira naye pressure eva mu family ogezaako n'ounderstanding lwaki omuntu ono ankubira amasimu. Wala kati tweyongere voice notes zino mujja ziwulira gye ziggwera. Omukire naye kati bwe muba mwagala tukole tutya? Mwagala tubuuke bubuusi mu bbanga tujje tugende Saudi Arabia tumugyeyo mu kkomera? Bannaayi mulina okubeera bagumiikiriza. Owulira? Temulowooza nti nno mwenga ebintu bwe mubyagala bwe birina okubeera. You need to be patient. Okiwulira? Kuba kati mugenda kukola mutya? You have no solution. Even as we are trying our level best. Kakati oyagala nkugambe ki? Kati saawa eno oyagala nkugambe ki? Bannange namwe mwagala kutufuula ate babi. Fazira si gwe basoose okusiba. Bangi be basibye ne bavaayo mu kkomera.
owulidde naye kakati yembe disadvantage gyalina nti bamusibye mu biseera bya covid bulijjo bye basiba nga babadde bavangayo naye kati offices nsibe owulira naye tubagamba nti mugumiikirize omulowooza nti nno ffe tulinga abatagala abamwagaliza okubeera mu kkomera. Muganda we muwulidde omwami nga bw'ayogedde, muganda we yaddamu n'alemera ku mwami ono nga wayiseewo akabanga n'amugamba n'amubanja muganda we. Kati omwami ono ate n'akyusa statement okusinziira ku Kadamu bye yatugambye, n'akyusa statement n'abagamba ate ensonga ze si yazikolako, muntu mulala yazikolako. Playing the voice note eyo. Ensonga za Fazira Nalwoga mu contacting Sara yazikolako, sinze nzikolako. Nze ensonga zenkolako zedda maama so size Jidda. Fazira Nalwoga ali Jidda, kampuni bagiyita Ali Majid. Ezo ensonga Sara yazikolako mu contacting Sara. Kakati ekintu kino kye mbagamba communication, nti omuntu ono akubanja omuntu kasita omanya nti waliwo omuntu akwatagana n'ensonga ezo atali ggwe, gezangako obeere nga omuweereza mangu obubaka obwo, tewasobola kubeerawo nti omuntu ono ajja kulemerako. Naye buli bw'obeera nga omuntu ono omugamba wayogedde, kuba olusoose mu voice note yo wagirabye nti newagenze n'oyogera nti ensonga muzikolako oba ensonga ozikolako si gwe basoose okusiba, nti omuntu ono aba alowooza nti gwokola ku muntu oyo, era kuba gwe mwennyini omugambye nti ensonga muzikolako oba ensonga ozikolako. Kati ate bw'akulemerako n'omugamba nti nno ate kakati contacting Sara ensonga si gwe ozikolako, omuntu ono ava mu mbeera naye ng'omuntu ova mu mbeera, kitegeeza obadde omumalira obudde. Omuntu kyetagisa mumalira budde, mugaye bugambiriza ensonga z'ongambako sinze nzikolako, Sara yazikolako. So omuwala ono yamuzeemu bw'ati, njagala mugoberere voice notes zino mulabe ne gye zagweredde. Omuwala muganda wa Fazira bwe yafuna voice note eyo yaddamu bw'ati ono omwami. Ekisanga ky'otugamba olubereberye okusinga okutugamba nti mulimu bikolako n'otulimbalimba bulindirimu. Kyekyo kye mbagambye nti ono kakati omuntu anoonya muganda we kiringa n'oli omusaawe gwe tewabaleetera anoonya mukazi we. Omuntu ono abeera ku pressure gy'abeera kate togimanyi nagimanya, kuba omuntu wano omutwala bulungi n'ogamba nti nno kankupangira ebintu by'okugenda ebweru, ne bamupangira ne babeera nga basanyufu nnyo, naye kasita agwako obuzibu bw'otegeera nti famire ye yali emwagala. Naye nga wano bulungi baamukuwa bulungi nnyo ne bagamba genda muyambe, naye lwagwako obuzibu lw'otegeera pressure. So omuwala ono ali ku pressure from the family, ate nga naye jjukira ali Saudi. Kati abanja omwami ono muganda we, ate omwami tiyamugambirawo nti Sara yakola ki, yakola ku nsonga zino. Katudde mutuulize voice note eno, naye njagala owulirize emboozi eno gyegenda okuggwera era ebigambo omwami ono byasembyayo okwogera n'ono omukyala. Katudde mu voice note eyo. Ekisanga ky'otugamba olubereberye okusinga okutugamba nti mulimu bikolako n'otulimbalimba bulindirimu. Singa watugamba ekyo, singa tetwakuddira, singa twakwesimbwana dda, naye watulimba ebisindikayo ensonga bali muzikolako, bali mu kukola bo bati, bali mu kukola bo bati. Odiyo zonna tuzirina ng'otubuzaabuza bubuzaabuza. Kati ku lwasityo tugamba nti Sara yazikolako. Bannanga ate naffe mutubalimuko. Singa kyewangambirawo olubereberye, nze nalibadde sikutawaana. Ogira ng'ongamba tonafunayo kipya, ogira ng'ongamba sinafunayo kipya. Lwaki mutubuzaabuza? Obwo obulumi bwa muganda we, era nze ngamba buti yamugamba bubi, kuba yamugamba singa ekyo kyewaŋŋambya nti Sara yakola ki, yazikolako, yalibadde tamutawaanya. Ate sigamba nti okutubeera tukuyita na kutawaanya, yalibadde tamukubira simu. Bw'asukuma voice note eyo, omwami yaddamu bw'ati n'obusungu obw'enjawulo. Kazi tuzikolako bannaayi. Omuntu oba musiba wabaawo ensonga lwaki aba bamusiba. Si ye voice note eyo. Katuddemu waliwo voice note gyamuddamu nga mukambwe muzibu. Kati gwe nnyabo Saudi Arabia okolangani gwokiikirira kampuni yaffe oba ensonga za Farida bwe tubanga twazikolako gw'olina okuzitubanja, toddamu kummanyira na kunsindikira message.
saagala kundeetako lugezigezi. Nze bwe kugamba nti nazikolako mba nazikolako, tolowooza nti nkolako oyo yekka. Siina message gye nfuna ne sigikolako. Naye saagala kutuuka kuŋŋamba mbu watulimbalimba. Kati saagala kuddamu kumanyiira simu yange, toddamu okugisindikako message. Kati ndooza muwulidde omwami ono nti wano oba onyiigira bwereere olina okukakanya obusungu kuba jjukira omuntu gw'onyiigirako ate ye alwanirira bulamu bwa muntu. Okwekanduula tekumala nsonga. Lwa nsonga gwo kennyini message yasookuse wagambye nti ensonga muzikolako. Ne baddamu ne bamukubanja n'ogamba Saara yazikolako. Kati n'omuntu naye ava mu buntu n'agamba nti naye waŋŋamba bulijjo lwaki toŋŋamba nti Saara yazikolako nenema okubeera nga nkubira gwe simu. So ndaba obukambwe bwe bubeera tebugasa. Oyina okukkakkana n'onnyonnyola omuntu ono kuba jjukira anoonya muntu we. Ate era nga gye byeyongera bw'agamba nti agenda mukubanja era amukubanja paka ate bwe bikufuukira ebizibu. Kanziremu owulirize voice note zo wamugamba ngenda ku playing eno evuddeko neyasembayo then tumalirize awo. Kati gwe nnyabo Saudi Arabia okolangani okiikirira kampuni yaffe oba ensonga za Farida bwe tuba nga twazikolako gw'olina okuzitwala toddamu kummanyira na kunsindikirira message. Saagala kundeetako lugezigezi. Nze bwe kugamba nti nazikolako mba nazikolako, tolowooza nti nkolako oyo yekka. Siina message gye nfuna ne sigikolako. Naye saagala kutuuka kuŋŋamba mbu watulimbalimba. Kati saagala kuddamu kumanyiira simu yange, toddamu okugisindikako message. Kola emirimu gyo egyakutwala. Abantu bonna be tukolako e Saudi Arabia si gwe omala otugamba. Olwo olummanyi lw'otuleetako. Saagala kuddamu kummanyiira.